tukubiriza omuntu yenna ali eyo era ne bw'obanga omuntu wamufuna dda naye bw'oba tonnaba kufuna munnange nno oli wa ddembe okutambula ensi eno n'ogibuna ng'onoonya omuntu atuukiridde era nga tukuwa obukakafu nti munnange tekigenda kusoboka. Togenda kufuna muntu atagenda kusobya, togenda kufuna muntu atalina bunafu, tojja kufuna muntu nga tanyiiza. Naye tugamba nti salawo kyandibadde kirungi nnyo ng'olina agendayo, ng'olina okusalawo okwo era ng'omanyi ogenda kufumbirwa ddi, ogenda kuwasa ddi. Tutera okugamba abantu nti oba oli awo omuntu bwe yandibadde ng'atuuse mu siniya nga 6 yandibadde alina puroguramu ey'okuwasa, wandibadde alina puroguramu ey'okufumbirwa, kubanga tumanyi nnyo nti koonooweeka, Baganda bagamba koonooweeka tokalinda kusaabaana ttaka. Ate mwana watu bw'olindiikiriza ennyo otandika okuyiga okufuna ebyekwaso nga bingi. Ate buli lw'obeera ng'olabye nnyo, ng'oli exposed nnyo, ng'ogunjuse nnyo mu bintu eby'enjawulo, ojja kutandika okulaba ng'ebintu ebikwetoolodde oba oli awo tebituukagana na standard zo. So kyandibadde kirungi okubanga ensonga eno ey'okuwasa tugisalawo nga tukyali bavubuka, ne tugisalawo nga tukyali bato. Emyaka 19, 20, 21, 25 omuntu oyo akusanyusiza kuba emirundi egisinga munnaye tetusanyusibwa buli omu. Gwe bwetunulemu si buli muwala gw'olaba nti akusanyusa, kale ne bw'aba akusanyusiza era takukyamula era tomulowooza. Si buli omu nti omuteekako ebirowoozo ebya maaso oba ebya future nti oyo nno yandibadde mama w'omwana wange oba mama w'abaana bange oba nnaalongo wange. Omuntu akusanyusa n'ayingira mu mutima gwo taba wa bulijjo. Tutera okugamba abantu nti eyo ebeera dduwa nga Allah agyanukudde. Omuntu gw'olaba mu bantu abangi kuba tutambula, ffenna tulina gye tutambulira. Otambula ogenda mu ofiisi, otambula oli mu kikuubo, otambula ogenze ku mbaga, abagenze mu masinzizo ag'enjawulo, buli omu gy'atambulira tusisinkana abantu nga bangi ab'ebika eby'enjawulo. Osisinkana abawanvu, osisinkana abampi, osisinkana abaddugavu, osisinkana abeeru, abakyotala, abafirika. Naye omuntu oyo akeera enkya n'akutwala ebirowoozo n'akulya obwongo. Someone who is an attraction to you. Abazungu bagamba nti acreatinga chemistry muggwe. Bagamba n'otuuka okwebaka omuntu oyo ng'omulowoozaako nnyo, n'ozuukuka nga ekifaananyi kye kyekisooka, n'otandika okumulowooleza mu bantu b'ogenda okuwangaala nabo mu maaso, n'otandika okumulowooleza mu ngeri kugamba ez'enjawulo nga zaamunda. Ekyo nno tekibeera ku buli omu, tekibeera ku buli omu, kujjako ng'omuntu weenoonese bwonoonesi. So tukugamba nti omuntu oyo olw'okuba nti omulaba bulabi omulungi ogusooka, tukukubiriza era nga bwe tuzze nga tukubiriza nti osobola okumusemberera akatonotono mpola mpola, okuba ng'omanya ebimukwatako, okumanya ng'omubuuza awangaalirawa era n'ogenda ng'omusemberera mpola okwagala okwongera okumumanya ebimukwatako. Naye tukwewaza okubanga omuntu oyo tomusuubira kubanga ayina by'atannaba kusobola. Mwana watu osobola okulaba olwaliro omuwala nga teyeebikirira naye nga ye Farid. Asobola okubanga nga yeebikirira naye nga baba akyabigattagatta, akagatta wano, earrings ziri bweru, obulago buli bweru, kugamba nga tannaba kujjuza. Munnange omuntu oyo osobola okumukwana n'omusembeza n'omuzza mu mikwano gyo. Omuntu oyo n'atereerera ddala. Ate nga tetumukase bukase kubanga tulina era abantu ate abayingira mu bulamu bw'abantu ne batandika okubakaka oba beekakaatikako, okubakaka okukola ebintu. Ffe mu Busiraamu, mu ddiini eno tetukaka bantu kukola bintu. Kiba kirungi